nange nno mbadde mbasomerawo nga nsomanga bwe musoma katuve waggulu k'owulire twagala olwa 17 kubanga ndikomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo tuve ku lw'15 okaabira ki n'ekiwundu kyo obulumi bwo tebuwonyezeka kubanga obutali butuukirivu bwo bungi kubanga ebibi byo byali byeyongedde kyenvudde nkukola ebyo abo bonna abakulya kyebaliva baliibwa katonda akusaasidde katonda kubamu ate nabona nakusaasidde naga ndikomezaawo obulamu akujjako omukono nezikulya wegenderezanga nyo buli kyogenda okukola naye nga katonda mwali kuba bw'aba taliimu ajja kuleka bakkubemu katonda akangavula ngaera abazadde bwe bakangavula sosookanga weekebere olabe ekyogenda okukola katonda akutereeza paka ng'oli mulayiri n'obeera muntu we naye n'abeera katonda wo katonda okuwonya obwavu tekitwala lunaku amawulire gakukeera bukeezi ku macyanga bwe gakeera Yusufu obudde bwakya ku macyanga Yusufu musirenga yina ne fayiro ng'era bamusalira ne bayita Joseph yassa oba bayita linnya lye ndowooza bayinza n'okubanga bayita namba 783 n'afuluma yafulumira mu kigoye kya komera olwo katonda aseze olunaku katonda alikukolera ekyamagero tereeza obulamu oyongere okwesiga Mukama lubereberye essula 4 gyesomera bw'afuluma abo bamututte bamugyamu ebigoye by'ekkomera bamunaaziza bamusaza ebirevu enviiri bazitereezeza bamuwadde engoye endala bamufuuyidde pafyumu bamututte mu maaso g'olukiiko olimu Falaawo lwakulira ne bamuleeta ng'alinga atava mu kkomera one day just one day 12 hours is even too much for God to change your life. 12 hours ziri wala nene kyobala bakankuwe ku magezi nange gennina kubanga ndi musumbawo tokeeranga ku makya okulwana ne gavumenti eno eyaffe kati eriko nungi nti abagirwanyisiza bangi bazimbye sirikali n'abakozi n'embaga ze bataakola bafunye za apartment eno eri emu bweti mu nsi kumpa y'abantu nga 100 bamuvumye ne bamuwomula n'okumuwemula kati nga bavuga mpya n'ennyumba bazimbye era bw'otuuka mu maaso ge bagamba nti alabika oba alina ki bw'otuuka mu maaso ge nga weeveera ono yaaba waayo akakisa bw'otuuka mu maaso ge takumanyi tamanyi gye bakuzaala nyoko tamanyi n'ekitaawo ekibuuzo kye kibeera eki onnanga ki nakukola ki ekiddako okubafukamira waliwo yagendayo n'amugamba otumazeeko emirembe ebikiriki yakalakalamu ku munye n'amubuuza nti abatalina mirembe bazaala esooka n'amuza mu kibalo muni mu Museveni wa kibalo mugamba population y'abavubuka eryetanga eri waggulu ate abaana abadde akawunga baggulu waggulu ate abato waggulu ab'embuto namba eri waggulu n'amubuuza nti olowooza ne Iraka bwe bali olowooza nga ne Gaza kati balina abavubuka bangi n'ab'embuto akati yali ayeekangabiriza ekizuula nti mutuufu emirembe egiri wano abantu bali mu kwepiikya amaanyi bagatadde walala mbuuliza ne bati agago galiwa buuza ne bawo nti amaanyi agago gataddewa jangu tugenda okutendereza
Yesu engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Yes. Katonda bw'otereeza obulamu olunaku abakumaze era nzikiriza nti mu nnaku 2 ze tusigazaayo okujjuza ennaku 42 eno enjiri eriko nannyiniyo agenda okutereeza obulamu. Enzigi zonna zeggule, enzigi zonna zigenda kweggula, nambi enzigi zonna zigenda kweggula. Akuddiza obulamu Mukama, kubanga ndikomezaawo obulamu. Yeremiya 30:17 era ndikuwonya ebiwundu byo. Katonda akeera n'akuwonya omuluddo gumu asookerewo nabo gwe otusooka okwenenya. Olinde yagamba nti asookerewo wange wenenye. Zabuli 5:1. Abantu bafunye omukisa ewa Mukama ne bagukozesa okuddayo mwenge. Abamu okyatambuza bigere kubanga Mukama akulaba, wakuweera emmotoka egenda kujjula abawala. Kati olina ka disipulini neera neekubigerera ono mukyaki ofuna gw'osuuza ng'oli ku bigere. Ekyo tewali ayinza kikumiza, weekeberereka mu mutima. Oli ku bigere naye era odeddereza. Kakati waliwo abawala abakulinze bo baagala bammotoka baalayira ow'ebigere nga bamutwalawo. Ne bamama baabwe babagamba atali wa mmotoka wano toliiri. Kati banoonya wa mmotoka oba bayozanyoze. Abantu bangi mufumitibwa naye ng'ebiwundu mwe mwabyereetera. Kubanga oli wa mmotoka bw'apaakingako tomanyi oba agyoza. Baakugamba mu mmotoka nawe gw'onoonya. Otuulamu gumu n'akuwa olubuto n'ataddamu n'ojja wano n'ogamba naye Mukama n'ompaayo. Gwe weewaayo wekka. Naye ebiwundu byo agenda kubiwonya. Zabuli 5:1 olw'ekumi n'omusanvu. Kubanga tosanyukira ssaddaaka newankubadde ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera. Ssaddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde. Ayi Katonda togugayenga. Katonda ayagala emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde. Olwaleero singa oneenenya n'ova mu kifo kino ng'osazeewo okuleka amakubo amakyamu. Kyaki yafuna compromise mu nsi yonna. Bawaana abantu kubanga baagala numbers oluusi zireeta ssente. Kati bagadde dda abantu abo olaba bajja kutenda ne bw'aba asuze mu ndo kasita kusanga abeera mu church. No, Katonda si kyagamba. You can't serve two masters. Salaba oli wa church oba oli wa bidongo. Enjiri eno njagala gifundikira bweki. Waliwo omuntu agamba nti nze njagala Katonda ankomezeewo obulamu era njagala Katonda amponye ebiwundu. Ekituufu kiri nti oli wounded ate babeera bakuddamu bakuddiŋŋana. Omutima gw'omunda nagwo tetugulaba naye gutiiriika. Naye mu kutiiriika gwagwo Mukama agamba agenda kuguwonya. Naye mu kuguwonya oteekwa okwekuŋŋaanya n'ogamba naye kati kagende maaso ga Mukama, nze naga ne byenvuddemu sigenda kubiddamu. Njagala omuwala oba omusajja, omuvubuka oba omukyala, omulenzi oba omulala yenna agamba nti naye leero nsazewo ntereereze ddala obulamu bwange. Oyagala kutereereza ddala bulamu bwo olwaleero. Ekyo tolina gw'ogenda kubuuza. Okimanyi nti weetaaga obulamu, weetaaga okuwona ebiwundu, weetaaga independensi yo. Akamanyiro ka sitaani kasusse bulamu obwo. Ssaddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese era omutima oguboneredde. Simbula ebigere byo
nze nkulabe ng'oli wano maaso. Waliwo amafuta ga Katonda, waliwo amaanyi ga Katonda amangi. Abamu osituka ng'ozze kulokoka nga tolokoka nga abalala osituka wadde obadde walokoka naye okitegedde nti entambula gy'obadde otambulamu Mukama abadde tagisanyukira. Era yennyini yakwefumikira ayagala olabuke owone. Wenenye bannange mbakubireko mu ngalo abantu abo si kyangu. Si kyangu, abamu basigadde batudde nga bakimanyidde ddala nti beetaaga okuzza obujja obulamu bwabwe. Ekisibo kino ekyennakwanamu ebiri tekisigaza Sande nnyingi. Ekisibo kino ekyennakwanamu ebiri tekisigazayo